kwati waliwo eggulire erimu kulisinga okuba ekkulu eyaliko omukulu akulira ekitongole ekikesi munda mu ggwanga lino Meja James Birungi yakwatiddwa akawungezi k'olunaku olw'eggulo kati okusinziira ku mwogezi w'amagye avuddeyo n'ategeeza ono akuumibwa wali ku kkooti ey'amagye mu bitundu by'e Makindye. Egimu ku misango egyakwasizza musajja mukulu kwe kuba nti avunaanibwa okulyamu ensi olukwe kw'otadde n'obuli bw'enguzi. Kati ono asuubirwa okutwalibwa mu kkooti ey'amagye ku misango egy'enjawulo nga bwe mutegeezezza egyekuusa ku kulya mu nsi olukwe kw'otadde n'obuli bw'enguzi. Era okukwatibwa kw'ono akwaddiridde okunoonyereza okw'enjawulo okwakoleddwa kuno nno nga kwakulembeddwamu amyuka mulaba oyo Birungi oyo Jeno Birungi mu 2021 2021 ye yabuzaawo John Bosco Kibalama, ye yatta Kanatta, ye yabuzaawo Damulira, ye yabuzaawo missing 18 essaawa eno gye tubanja, ye yakuba abaana baffe amasasi, ye yasibya abaana baffe, yali akolera ku Ssemwayi ng'ekifo ekyo essaawa eno akirimu bamuyita Damulira. Mukategedde mishoni ya Birungi yagwa 2021 2026 mishoni ne bagiwa Damulira. Mukawulira akantu ako Museveni abakozesa nga toilet paper naye temuyiga Jeno Birungi singa bakikubye singa ye bakikubirayo amasasi ne kibulira ddala ne tutaddamu nakirabako. Jeno omusango gwe bamutaddeko okulya mu nsi y'erukwe ne weebuuza omuntu eyabadde amukozesa emirimu egyo ate amuteekako ati omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe. Bisajjamu ebya UPDF namwe mulinga abatalina magezi. Gye babatindikira babatendeka kutta bannayuganda oba babatendeka kukuuma nsalosalo za Uganda, kukuuma nsalo za Uganda na kukuuma bannayuganda. Birungi oli munnayuganda wakwata abaana ba Uganda n'obakwata n'obabuzaawo ne mubasuula mu nnyanja goonya ne zibalya ne kati bakyabuze naye gwe wooli. Meseji yange egenda wa Damulira tolaba mbunno okola simanya ghetto simanya whatever ghetto structure abo abaana b'okolera mu ghetto nkulayira wallahi billahi tallahi bagenda kulya kanyama, bagenda kuyuza obufiififi 2021. Bamanyi bye mubakoze just mubalumiza bwavu, mubalumiza obwavu, sente tebazigaana. Bazalawo balye sente zammwe naye balina obbakolako revenge. Damulira oyina ossibwa lwakuba ekinnuma President Kyagulanyi ekkomera lyagenda okusibiramu ajja kuwa buli kimu. Bannange onyuma osibira mu kkomera ne bakuteeramu ebiku ne bikuluma Damulira ebiku nga kijja ne kikunuunamu omusaayi n'okitta n'ekirala ne kijja ebiku bye bisinga ozzaala. Damulira ekifo kye baakuteekamu munno baamuguddeko gwakulya mu nsi y'erukwe ate ffe naffe tujja kugulako ogw'okulya mu nsi olukwe n'okukwata abaana bannayuganda abakazi nga mubasiiga siriimu. Tugenda kusiba Damulira ekyo ekifo ky'olimu. Oyo Museveni talya nammwe ayina abantu baalya nabo bwe muli kizuula nti sente tezirina baziba mumwa tezirina baziba bwongo n'okola ekituufu mu budde obutuufu muliddamu amagezi bisajjamu ebya UPDF mwenna ebya SFC mwenna ebya poliisi mugenda ne mwefuula abaakabi ne olw'okuba mukutte mu magaziini mukutte obumundu obulimu obusasi 27 okutteka pisito kakuli emabbali n'olaba nti n'oli waakabi toyina kyoli kubanga nawe ovaamu omusaayi ng'ogwange. Wenkukuba ejjinja likwata era olumwa kyekimu nga nze, wenkukuba batyuni ekuluma nga nze wooginkubye, wenkukuba solido ekuluma nga nze ekuluma nga gwe nange wennuma. Damulira nsaba message eno ekutuukeko kisajja gwe. Damulira munno gy'ali nawe ogenda bbeerayo
ate oyo ye bamusibye mu kisanja kya Museveni. Abo bonna abasiba bagenda okubeera mu komera gavumenti ng'enunudwa bagenda kuvaayo. Tugenda kuteekayo fresh, tugenda tandikira ku mmwe. Birungi yajja kuddizibwayo paka walireeta ba 18 missing 18. Birungi yajja kuddayo naye wanaaba amanyi gye bali ajja kuvaayo adde ewuwe atuule mu maka ge. Naye gwe kaddamulira gwe ddamulira olina okulooza ku bulumi bwa bannayuganda. Bangi b'okola nabo, abo abantu b'okola nabo banyindo mpanvu abawampa abakoma eri be bakuwa order ne weefuula mbu oli wa kabi. Wasomera bwereere, emisomo gyo gyakusalira bwereere n'ogenda e Bungereza n'osoma n'ojja ne bakukozesa nga toilet paper. Toyina mutima gwa ggwanga, obwongo bwo tebwetengerera. Mudda ku bana babandi ne mumamalirako obusungu. Civilian omumalirako otya obusungu nga tolwananga na ku lutalo? Babatendeka kumalira busungu ku ba civilian. Gwe ddamulira birungi gyali. Ekifo ky'olimu birungi ye yakirimu. 2021 mishoni ye we yaggwa bamutaddeko gwa kulya mu nsi y'erukwe. Nawe mishoni ye egenda kuggwa lwakuba Uganda egenda kuba ekyuse. President Kyagulanyi agenda okusiba. Bannayuganda tugenda obbakuba. Naffe tujja basonseka ebiti emabega nga byemusonseka abaana b'abannamu. Gwe kaddamulira gwe mboteekawo ghetto structure. Ezo structure zirimu bannayuganda. Beera ng'okimanyi. Tolowooza mbu nno ssente egula omukwano. Ssente tegula mukwano. Mwe mwebuuze ku bakazi be mukwana. Akulyako ssente ne mumala ne mwawukana. Ogenda okumunyonyerezaako nga yali takwagala. Ye mmwe kye mukola mutuwa obusente mulowooza muno obusente bugula mukwano. Ssente egula etya Uganda? Naffe twagala kwezo ze mututoolerako tubatoolereko. Naffe twagala kwetoolerako naffe tubawe. Mugenda kuvaako n'obwo obusente bwammwe obutalina value. Ezo sente za Uganda ezitalina value ze mwesibuza nazo. Ddamulira Kaguli mukwano gwo birungi mwali mwogenda okudda. Insha Allah olunaku lugenda tuuka kasajja gwe ng'obonyaabonyeza baana mu kibuga awo. Mubakwata ne mubasiba ne mubakwata ne mubakozesa ebikyamu. Kola kyoyagala nnyo enjaga kuba obutayimbwa tetugenda kukwatako. Nomala n'omumukwata ne mumusiba ne mumuwa amateeka wootakola kino tugenda kusibira ddala. N'akikola nga tayagala bonna babalinze. Revenge ejja mubeere nga mukimanyi. Revenge time yammwe etuuse soon. Mwena bali mu gavumenti n'otunuula ebisajja ebikulu eby'NRM bye baasudde ne batamanya nsonga lwaki babasudde. Naye ne bitasobola kufuna magezi ne bigamba nti nno naye bannange kanze ku sayidi ya bannayuganda. Muli bisiru mwayonka bbi nga muyonka. Ebisajja ebikulu biryeyo mu NRM byonna babisudde. Museveni yaleese akakundike naye mu kifo gamba nti nno bannange tudde ku sayidi ya bannayuganda. Omusajja atusuula tulaba biri eyo. Oba byabaaki gwe kaddamulira gwe birungi gyali gyodda. Message eno nsaba ekutuukeko kasajja gwe. Bye mukola abaana b'abeene tugenda bibakola bannayuganda. Mwe mulinde ezo emmundu mujja kudduka nazo. Obeera omuntu omu ng'oyina emmundu tugenda kujja abantu 5 ogenda kuba bameka mmwe busajjasajja mmwe n'obwo obusajja bwammwe bwe mutendeko obutamanyira kunyiga trigger gasiya.